Ghetto kyagonjibwa bayitale mu mwaka gwa 2016 nga bategeeza ekitundu ekitone ekyesudde ku birala nga kimaamiddwa obwavu obw'ekitalo abayitale gye bakasuka Abayisirayiri kubanga baali baavu bamponga byoya nga tebasaanidde kubeera mu bba balabikako. Okuva olwo ekigambo ghetto kize kitumibwa ebitundu ebiri obubi era wano mu Uganda bw'oyogera ku ghetto buli omu ajja kukugamba kamokya. Derek Lutalo ngeri ageta akosa King Roots obulamu bwe bwonna bumaze mu ghetto z'e Kamokya okuva lwe yava ewaabwe ng'embeera etabuse. Ghetto ngazo kuva obuto soka bali bakintiisa nga nkwamba ghetto y'abaana beeyo baba banyibanjaga baba yaye baba siwufu nakyo we najjayo ninda batembu siwe kiri. Embeera y'obwavu obukyafu obuva mu myalo egikulukusa Kazambi nga n'abamu beeyamba obukubo obutasobola kuyitamu n'akagaali kamaanyi ga kifuba byemu ku bintu ebinnyonnyola ghetto z'e Kamokya omusula abantu abatamanyiddwa muwendo naye nga kiteeberezebwa basukka emitwalo 4. Si bwangu nsobola okugamba nitugezaako kufuuka okwenyiriza ninga si bwangu. Tubeeramu n'obulamu obw'okubonaabona kubamu tubeeramu n'obulamu obw'essanyu. Bangi tebalina mirimu anti tebaafuna mukisa gusoma era bangi ku bano ebitone bye bibayimirizaawo naddala okuyimba okuzina saako okukuba ebikonde. Kuba nero ndaba nga yakitambuza bikonde music era n'abaana basinga mu ghetto yonna n'ogenda kawempe n'ogenda wa mupiira muziki bikonde. No retreat, no surrender kale kisoboka ghetto yutimani binzika sitya bidodoma nga mafia so omutima mugumu nga tegeka shona. Olw'obwavu obutaba na ssuubi ku biseera ebyenkya n'obutaba na mirimu akasente konna ke bayingiza beesanga bakamalidde mu mwenge era bangi bakeera mukeere. Kati ako kakuyamba kyako konywa kankolera nkanywa bwomu sina tabu na muntu n'ate obuzibu bwennyina bwe mbanga nkanywa bagala kunkozesa ate nze ndi mukyamo nnyo. Obudola abatwewuunya era batweraliikirira lw'amagezi gaffe ati batyamu gwe wobeera omugezi okimanyi kino bakutya bagala basiru. ojjawo akasente akakubezaawo? Nkafuna bankangamu ne maama wange gyali emukono nejjo gye nnabadde yankangamu. Ghetto endala eziri mu Kampala okuli Bwayise, Katwe n'endala embeera yaazo teyawukana na ya Kamokya. Ebitundu bino kumpi tebiggwamu ndwadde naddala eziva ku bukyafu saako akawuka ka mukenenya okweriisa enkuuli. Ababeera mu ghetto nga Lutalo embeera eno bo bagyenyumirizaamu. Ghetto weeri twebeereramu naawe bintu bwakuyiribayiriba eve bitunyiga twabimanyire omanye omuntu omwana bw'omukuba ennyo atalaga twatalaga ekijja kye tugenda nakyo mayirivu oba obijuwa n'okuba nga olina omutima okukola ki oguli mu malirivu nga gusobola malako muli mbeera nga osobola ogiyitamu obulamu bwa ghetto bwe tulimu. Well, youth and youth, you know, if you know a politician, we come fi born straight from the Dangala Kamokya, we come fi basic. Erinnya Bobi Wine teryawukana na byafaayo bya ghetto mu Uganda olw'engeri gy'azaatuusaamu obubaka obufa mu ghetto ng'ayita mu kuyimba. Bunza muja mu ghetto ne mutusaba bululu fa basula mu ghetto bagagga banambe tebalona kubanga tebalina biseera nga fe abo mu ghetto olubawo bululu mwelabira ghetto mufisa ghetto muzala wa ghetto mateka ge mukola ganyigiriza ghetto musenda ghetto mubonyabonya ghetto mugamba kyababbi basibuka mu ghetto. Lutalo agamba Bobi Wine ye katonda waabwe ow'oku nsi kubanga bayambye nnyo okubalaga ekitangaala olw'engeri gye yasobola okuva mu mbeera nga bo gye balimu n'afuuka omuntu ow'omugaso ennyo saako okubayigiriza okukola. Ekyatuwa amaanyi mbuye we yatuukayo naffe natulaga ekkubo nakubawo ettooki nagamba fena tukuyitaawo nasobodde sika muwo omuguwa musike muyitaawo. Bwe yayingira ebyobufuzi n'alondebwa ng'omubaka wa Paalamenti owa Kyaddondo East ekikolwa kya Bobi Wine kyalinga kiggula maaso ku bantu abadde balekeddwa emabega naye ng'ate nabo ba mugaso nnyo. Kireetedde system oba betaba abaavu kufokasinga ku bantu ba wansi naye ate mu kufokasa ku wansi bajjamu ate ba icons fe not about the icons waliwo masobola kubeera icon mu ghetto. Kibanonye kirala banonye bululu kuba bamanyi wasinga abantu abangi kati baagala kufunayo kalulu tewali kirala. Kalina akalulu twakowa okulonda
nipo tulonda tetuna kyetufuna. Profesa Mwambusa Ndebesa omutunuulizi w'ebyobufuzi era omusomese Makerere agamba abantu ba ghetto beeyambisiza Bobi Wine kulaga ngeri gye babadde bateekeddwa ebbali mu nsonga z'ebyobufuzi. Abantu abo n'okusinga abo abavubuka ababadde balekeddwa amabega mu byobufuzi baagala beebereremu, baagala kwetaba mu byobufuzi. Okuva omwaka oguwedde ekibiina kya NRM kize kisse ensimbi bwanana mu bavubuka ba ghetto n'okwongera amaanyi mu bye bakola. Nga kalulu ka 2021 kakubye kkoodi, Profesa Ndebesa agamba abantu bano bagenda kutegeeza kinene nnyo kyokka aba bateekamu ensimbi bateekeddwa okwegendereza ennyo. Si music ebaleese, music eri mobilization tool. Abantu balina nsonga zaabwe ze baagala beeberere mu byobufuzi omunda, si kugamba nti bali awo. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina mu ghetto.